Okay, Marvin Mavo program manya katusake mu TV mugwe 2 manyingide ole program yamwe singa obuganzi oshega ninga njala nsokensasire abantu abakoseddwa naye abena jereyo skyscrapers earthquake yabakoseza mule babagoba mayumba gamwe nchwa mwazeyo danenga yenkula kula neyo bwete bwebera nenga sirinze ka program ya fenge ya bulijjo bwebera ndino omugenyi wafu wa bulijjo mukalazi mutawani wa Simba omuggo ne yayeri abebase mu kito nere lukati yoyambadde kachikano aregwe tulaba n'omuyimbi yakiyimbako waliwo balitekenye engomba zange mu bibawo fena tuli bagenzi mu mirembe jamwe yaliani Mariam ndagire oba mpewo bwejja ngoteekako t-shirt ku kanzu kikulo yambadde nega sigwe mulamu mzee mukalazi wangi mu mwaka gwa 2022 awo waliwo omwami ayogerwako aluwa musajja yakola nye yafaayo nnyo tamale mirundi omumanyi mirundi ansingako ennaku oba 3 oba wiiki mu myaka twazaalibwa mu budde bwe bumu nze n'emirundi kati kyenjagala okumanya wali omanyiko biki mu bintu by'oyinza okumanya n'omalayo oli mirundi yali tamalikayo ataati omusajja yalina obwongo musajja yali mugezi nnyo omanyi tamala emirundi oyo yali akola ku leediyo ng'asoma kye bayita amawulire lindako tuyinza oba tetukwataganya ogamba tamala emirundi ki yasomanga ebirango oli baali bakyazanga mukyaze mbu ku TV bamukyazanga bukyaza kale natuffe munange yatusomeranga mawulire nendowooza mmwe mwamukyazanga yali wa ku mulembe gwammwe ate kakati nze yali ku mulembe ogwo nkikugamba ate okiwakanya yali asoma kye bayita amawulire nga n'abaana bennyini ku masomero nga tebagenda sawa gabeerangawo pulogulaamu yengeberawo lwakubiri buli lwakubiri essaawa 2 ng'abaana tebagenda ku somero bagendanga ssaawa 6 nga balina kumala kuwulira amawulire ge olwo nga bagenda somaki abasomesa bennyini ebyo bye bababuuzanga titamala emirundi yasomye ku ki ate bino ebigambibwa nti ate yali muwandiisi si bigambibwa yali muwandiisi nkugamba omusajja amagezi gaali gamwesera ng'alina ebigambo nga bw'atabiwandiika mu kitabo tebisobola kumukendeerako yawandiika ebitabo n'awandiika ate olyose n'oyogera ku kitabo lumu ekitabo kimuzaalira leenya yawandiika ekitabo abafuuyi abakommonsi oba bakommonsi ndowooza awo bwe watyo amannya ago kwe kuli lye yakituuma mu mitwe emikulu gye yawandiika mu kitabo ekyo mwalimu omutwe gw'abamafiya ogwo tegwamuleetera leenya munange aweeka mwokyawo wewali TV kwe yakoleranga awo ng'oweta mu kkoona bwotyo ogamba wano ng'oyise ku museum awo naye kati awo we bakolera emmotoka ezo empya zino ez'olujja olumu n'ayogera ebigambo bingi kubo laba bw'abijja mu kitabo agenda ku TV n'abikubawo ate wabadde ogamba nti yali asoma mawulire ku leediyo ate agenda ku TV abikubawo yafuna omukisa n'abiteeka ne mawulire kakano bw'agenda obyogera bannannyini TV ne bawulira obusungu ne bamugamba owange obadde ki lwaki otuleetera ebizibu nti nze teri bizibu yali mukambwe nga mugumu nnyo naga teri bizibu bintiisa munange omutwe nga gumuleetera leenya bali bamugamba nti nedda ssebo we bituuse tojja byogerera ku ki ku TV yaffe ojja kufuluma ffe togenda tuggazaawo naye munange omusajja oli okumanya yali w'amaanyi naffe twali tumanyi TV bagenda kukola ki kugiggalawo naye waliwo omutabaazi eyali agikulira yali mutabaazi kakano yali akulira bino byonna ebyempuliziganya tebagiggalawo era bamutya nga batyani oyo tamale
nkugambye yali muzibu nnyo. Omusajja oli okumanya yali mukambwe. Lumu ajja ku TV nga azze kusoma mawulire. Bw'asoma mawulire enkalamata n'emukwata n'amala okunywa ku kasoda ke. Tamala emirundi. Yali anywa soda, yali anywa walagi. Soda. Gwe bagambye yajja nga atamidde. Nedda bannange. Leero nedda. Ekyo mumuwaayidde. Omusajja yali takombako. Ate si yekka kuviira ddala ku bakadde be Mole abamuzaala nnyina Mole ne kitaawe mamba erinnya yali ani? Yohana. Be bakadde be. Tamale yali tanywa mwenge. Oyo Tamale gw'olaba ne papa yamukwatako mu ngalo. Gamba walayi. Yamukwatako mu ngalo n'amuyita n'erinnya lye Tamale mirundi. Ko Tamale wangi weebale kuweereza n'amukwata mu ngalo. Munange ebyo byonna Tamale byamuleetera okuba omusajja ow'amaanyi. Lumu ajja okusoma amawulire amaze okunywa akasoda ke bamugamba nti okuva n'olwaleero ebigambo by'oyogera tukuwummuza. Ne bamuwummuza. Ekyo teyakikkiriza. Nga ye. Yakyerabira. Olunaku lwe lutuuka olw'okusoma amawulire olwokubiri era najja kumbe baataddewo muki yabangayo lwakubiri lwokka mu kaakano ajja agenda okuyingiramu nga mu TV mulimu omuki agasoma teyakkiriza ebyo biwaya byammwe bino byemukutte bino n'abisikaasikamu amasannyalaze n'agakwatamu gonna n'agakutula bwenkuba oyo ng'amaanyi ogajjawo naye gwe Tamale gw'oyogerako ng'omutegeera ng'akutudde ebiwayawaya mutegeera. Ne bamafiya baali bamutya abo be yawandiikako yali abamanyi. Ate yali abamanyi. Era lumu aba akomyewo bamuzizza ku mulimu olw'obusungu bwe yayolesa agenda okufuluma mu studio nga mafiya ayimiridde mulyango bw'ati. Ayimiridde bw'ati munene muwanvu muzibu nga amaaso mamyufu n'amutunuulira bw'ati n'amugamba nti ssebo bulijjo nnoonya kati nzuuno. Tamale emirundi yannyogoga n'atuyana entuyo ne zikka. Olwo yawandiika nti alikwata ba mafiya. Ye kennyini yakiteekako wano ku muko ogusembayo. Bwe ndikwatira ku mafiya ziridde okunywa tezadda kunywa zaasigalayo. Mafiya ze nga mafiya atuuse n'amutunuulira bw'ati wenjagala awo n'ayimirira n'amugamba ssebo wangamba onnoonya njagala zidde okunywa. Nze mafiya gw'oyogerako. Tamale ye wuuyo. Yazibirira ng'oli omusajja atiisa. Namugamba munange nze sibyogerangako. Wali omumanyi ani mafiya ate nga ne Tamale yali tamumanyi ate nze ne mumanya ate nga atiisa. Mu kitabo kye yali atiisa. Tamale yabonaabona. Tamale n'abyangatana atuyanye engatto aziggyemu ekyokukola Tamale kyamubula. Mafiya n'amuleka. Mafiya n'akuba mu ngalo bw'ati nti awo Tamale we yakoma okutegeera.